Ssekkulubita ovaawa? Nva kulya mpafu zengedde magumagu mpaako ndye. Bannange muliyo mutya? Nsuubira nti muli bulungi mmwe abatusuza omwoyo ku mpagi ng'omutwalo. N'olwaleero tuzze kubanga ow'emirimu gye teyeetereka, omubazzi w'enseke akeerera ku biwondowondo, ate twongerezeeko tukyali ku mpisa ey'okwabya olumbe, obulombolombo n'ebigobererwa byonna tujja tubibawa mutendera ku mutendera, kuba tetwagala musubweko n'ekimu. Kakati tutambula mu ngeri ya butalekana nga akalulwe ku nnyama, oba bulembwe na butalekana nga essonko n'ekkovu. Awagumba ennume n'enduusi, ndi ne muganda wange Paulo Prosper era tukyabaweereza. Olwaleero twagala twekeneenye tulabe kye tuyita olubu lw'omusumisi. Olubu lw'omusumisi aba wa lubu ki? Awo nno wakkulu omusumisi ono aba wa lubu ki? Omanyi Abaganda mu buwangwa bwabwe batya nnyo era tebaagalira ddala kulabika nga mu bye bakola balabika ng'ababoola. Noolwekyo mu kulonda omusumisi bagezaako nnyo okulaba ng'akola omukolo ogwo si wa mu nnyumba butereevu, wabula ng'ava mu booluganda abalala. Kale okunyweza oluganda, enkola eri nti omukulu w'essiga tasumika mu ssiga lye, ow'omutuba tasumika mu mutuba gwe, n'ow'olunyiriri tasumika mu lunyiriri lwe. Abasumisi bava mu masiga, bava mu mituba, bava mu nnyiriri ndala. Kale mu kulonda omusumisi ow'omutuba atuula n'ateesa wamu n'ab'ennyiriri ze okulonda anaasumika mu lunyiriri olulala oba olunyiriri gundi ng'ava mu lunyiriri olulala. Ekyo kisikiriza buli wa kika okwetaba mu mikolo gy'ekika kubanga gye gibagatta. Kale olw'okunyweza oluganda n'omukwano mu kika, nazzikuno ng'Abaganda bo tebalaamira baana baabwe kubasikira, wabula okulaamira omwana w'oyo ow'oluganda lwo. Olabye olw'obutayagala kuboola, kale ne bwe yabanga talaamye era abooluganda nga balonda mu baganda b'omufu okusika bwe baba batudde. Wabula ekintu kino ennaku zino tekikyalabikalabika, simanyi tekikyali bwe kityo. Mpozzi mu kulonda lubuga awo oluusi tukirabaalabako. Lubuga tava mu nnyumba y'emu n'omusika. Ensangi zino ekyo abantu bakikuumye, naye ndowooza tujja kugamba nti ekireese ennyo obuzibu by'ebyenfuna. Abantu amaaso gabakanuse, abantu amaaso gabakanuse, kale ne kireetera n'obulombolombo bwaffe obumu okufa n'obuwangwa okutaaguka, butaaguddwataaguddwa olw'ensonga ey'ebyenfuna. Oli alowooza nti naamire omwana wa muganda wange abeere omusika, taavuvuba abaana bange ku by'obugagga byange byanfuna. Naye katukomeko wano. Olwo lwe lubu olw'omusumisi. Tunaatera okutuukira ddala ku kwabya olumbe. Kati gwe goberera katambi ku katambi. Muganda wange Prosper, kano nako olwaleero katukakomye wano. Bagamba mukome wano tweyanguye ng'omugenyi anaakyama. Waliwo olulala olugamba nti ndidda ne nkulaba ng'envaalidde za munnyo. Balungi, ebigambo byo maluma tegaggwa mu kamwa. Tujja kudda ate tunnyonnyola ensonga endala. Mweraba.